kukwe asula kukunante bambi mujone yansi zamuyambe muyambe omusajja gwe nkugamba nawe manyo Kakati mu butono bwobwo gye yakoma okuba ne ssente nkubuulire omusajja obwo omufumbirwa ebyaffe byonna bigenda bba biteredde ennaku yonna gyendabye naawe gy'olabye byonna bigenda kuba bikoma ekirala omusajja yakumenya omutima mwerabire kati ono omusajja azze na bibye bipya okitegeera ono anaasoboka naye nze siremererwa kola bwoti okimanyi ono omusajja yeyaleeta Saida Kalooli wano gw'oli mukuzala wano ye yamuleeta kola bwoti kola bwoti wuliriza ebigambo bino ebigambo ebisembayo yabintumi oli kyapa kyaterese oli nkofira ey'oku mutwe tolwanya bw'okimanye yekwe gwalinza agejje omukwano gubumbujje gukutule n'enjala mbigere embeera etabuse egize mu nte naawe mwagale uno si musango gwange yegwe malungiwa okusinga mama bakunoonya bagagga n'abantu yegwe malungiwa okusinga mama bakunoonya bagagga n'abantu okoze otya nnyabo Pena gy'omutwala Don kiwedde agaana mugambe ngenda kukijjamu nga kufa olaba nnemererwa nze nkugambye agaana omuntu yenna nga mukazi n'awulira oluyimba lwange n'agaana toyonoona ssente zo tebakufera tomala na budde kati ono kimanye kiganye kati ogenda kuddambya akwerabisa bwerabisa kukitiibwa ky'olina ayagala tayagala njamwagala kati ogenda kukola njakola butakome bonna njamukyayisa abantu bonna oyo alina kuba wange kati byonna byokola bikole nze nga Evans nkitadde njamuloga totawaana ntenga mufuna oba ayagala oba tayagala mulabule mugambe nange mbivuddemu kati buli mukazi gwe njagala njakutambisa buli njamulondola buwanalaga yenda mugogera kukwalaga muweleze muli mweza sente mweza kimu ajja kunjagala asala tamanyi kwazanyirako oyo yalina obulamu bwange oba ayagala oba tayagala nteekwa buteekwa Chris niyo mukazi ono mukolere ki wanyi mukowe sifiirwa nze okuswala wati nikola losi naye sikola losi nja kumufuna Chris oyo omukazi we
obulamu bwange bwokka. Excuse me. Mommy Abitex. Nansanze kukusangisa. Oh, egwani. Rosina. Rosina? Yes, sir. Ojja ku Kalungi. Nina kifuluga bbiri. Abayimbi abato mbeetaaga. Oli muyimbi muto kiki? Nina ensonga yange ssebo. Weeyagala gigamba nze? Njagala gigamba gwe ssebo. Nga sitera kubuuza abantu be simanyi. Nsonga ki? Kale kiswaza naye era nsobola okyogera. Kale tekiswaza oyogera kyaki? Abaana. Nsobola okyogera. Kale tekyogerekeka kizitowamu sayidi y'omukyala naye era ngenda kuguma nkikugambe. Mbadde ŋŋamba nti mbadde wano nga nkulaba weesiba ku maama Fiina. Naye mbeera eno omutima nga gunnuma ne ŋŋamba lwaki? Kale kikyogezako okwagala okwogera. Sirina nnyo obudde. Nanti nze abadde agamba nti mu kifo ky'okwesiba kuki ku maama Fiina lwaki toyagala munze akwagala nga nkwagala. Oli kuki? Omanyi kyogerako? Nkitegeera sse. Omuntu gw'ogezaako okutegerako omutegeera bulungi. Anedda mutima. Sirowooza nti obudde obwo mbulina. Mbadde nsaba busabi ssebo. Mami Abitekisi. Nsaba busabi yagala munze. Kanzije tulabe. Mama Fiina muleke yagala munze. Kyokka mwagala yeesibe ku Mama Fiina. Kyokka laba ennuma Abitekisi. Ebigambo bino byandibabwe muneke sitakuba kubase byongana abalyomalabana kaluyinza nca okwegayaza bali bamutande wanzija wala olakuza okwegulanga balimba ateberaga akibamba kubeko abaseka olwatu omukwano kyekyo baliwo ekyo kambaleke talono abamunjagaliza mwageyo era obasalawo n'obanange onsinye mandi ekusasira kirenyabo naye nakuba omukwano wabasinge munyenye wuliriza yetala embitabo luno lwewabulawokenako kale atobandalinga nze akitegere boti sirinawo bokwensigaza gogenze begano mama batte mukulabe ennaku kano bengande nawe batte nolavu mu bwangu bakubase bulwadde bamwesigwa omumala nange dane bebaba mu basajja nkumu naye era wasalamuwa nange basine bambi ekusasula kinabo naye nakuwa omukwano wabasinge munye abange kiri kiteera weyagaleko nga tebannakuba nyondo ku mutwe bwe baze tukuba ne tuziwulya ono gwenkunya omubone wembatale atoro
Omanyize zino kala nzitegeera okukamala. Kiri okay? Sample the tune selector. Twebaze Mukama. Now I feel your touch, enjoy your touch. I feel your touch, I love you. You know we cannot do it, what is it to do, what is it to do. You say don't jump on the chicken. Vamos a morir. You say don't jump on the chicken. Aromatic, so take my word, my love. Abange omukyala mutwale. Ate gwe mutawaana ki? Mutawaana ki? So weedirinda gwe mutawaana ki? Ebintu bikoze ki? Kwiza mfumbo mungemye. Omusajja nkuba bakyala bannange. Buli lwanyiga
tuyitawo mu kisenge. Naye kakubuulire abakazi bonna Serena buli woyita okuviira ddala ku bajjajjaffe baakumiranga embeera eno ey'okubonyaabonyezebwa. Naye mwe ab'ennaku zino mwabaaki? Akantu katini nnyo n'obuukabuuka kati wuuyo zo owuuba kati olowooza wanaani agenda okukulabirira ani gw'ogenda okukaluubirira? Nze bikalubye. Siddamu. Kati kola booti mbala bbiri kwata ebintu by'otambula oddeyo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.